knows that through this cross he will save us. We are suffering together with the Lord. We are moving in this long journey. Jesus saved the world, and without the cross, we wouldn't be alive. Bonabona bwatyo lokutununula nga atufiirira olw'ebibi byaffe tusobole okununulibwa. Easter is a day of resurrection, a day of hope. We run from his death, that suffering and dying is not the end of life. Noza ndandi kulaba ghetto youths banje kuruga mu ghetto bali kunywenjaga bali kujya mirungi kandi kuri omwanda gw'amazima kujya kwesembera Yesu Kristo. Koletis ugarukire Kristo akujuni akutambe akukize akatufera omusharaba. Ebe bikomuzo kugira ngo twaba amazima abo ngazakuturetera obusinje. Dukwiye ko omusharaba tukagutambuza tukirize ebyezo Kristo yakozire. Mulwadde maze emyaka 20 nga amagulu gano gannuma naye olwaleero nsobodde okugayimirirako nga sikutte na muggo. Ntinno ku lunaku olw'essaano agenda kuzuukira n'ebibi byaffe era wensabira bannange tukendeezeeko ebibi byaffe. Kuulayo omusalaba nga ndi mukosefu okuva lwe naggwa kwa Kisiidenti ne nfiirwa ne mukyala wange naye ate olwaleero Mukama Katonda ansobozesezza. Tulina emisalaba mingi mu bulamu bwaffe nga mwe muli obulwadde, mwe muli ebyobwavu n'okubonaabona okutali kumu, naye mbasaba tuleme kusuula musalaba. Tayo yatuma omunonozi balaba Yesu ng'awalumye ne bakwata omusajja Simooni ow'e Sireene. kigaza emyaka 3 ekikumi kiwere kakati bakisimwe bata Era nebaza Katonda okumpa obulamu obulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala okubeera mu poliisi ddala. Nga ebyange byonna biwedde era bwe nkikusiza kino ndaba nga nja kuwangula era ndi muwanguzi nga Yesu Kristo bwe yawangula ku musalaba. Ffe ng'abavubuka tulina okwezza obujja mu mwoyo ne mu mubiri. Tambuza omusalaba kufuna mukisa gwa Yesu Kristo. ngokwagala ensi n'abantu ba bulijjo abiruke tugendamu nabo tebayisanga Yuda. Okujja kwa Yesu yajjirira abalwadde, yajjirira abalamu, yajjirira abazibe, yajjirira buli muntu. Mukkiriza munange tofaanana n'ensi tofaanana n'abalala tubeera zonna. Ne bannayuganda ffenna okuviira ddala ku b'amadala ga waggulu okutuuka ku muntu asemba wansi, ekigambo kyanfunirawa kiyitiridde mu bantu. Tusaana tuyigire nnyo ku byawandiikibwa tweggyemu omuzoogo ogwanfunirawa, buli kimu nfunirawa, buli kimu nfunirawa. Abantu batunze abaabwe, abantu beriddemu enkwe. Kakati abantu mbategeezezza ab'emukono, nze ng'omubaka waabwe siriiko ku babaka abaagabanya obukadde 10.